nza kutudde maaso wano nze Frank Gashumba mu October last year omukyala ayitibwa Hadija Namyalo yantuukirira nangamba Gashumba nkumanyi otegera kye bayita branding njagala okunyamba nti kuyamba kinti muzeeyi kinti President Museveni yannonze okukulira ofiisi ye ey'Ekyambogo iye nale nze nali simanyi tiwayo ne ofiisi eyo nali sigimanyi tiyannonze naye njagala onkoyiningira ekigambo catch phrase nga abazzukulu basaba President Museveni akomewo. That was last year. Nga ne Muhoozi tanaba kunnonda kubanga nze Muhoozi yannonda mu March guno mwaka. Nangamba njagala ekigambo nga abazzukulu be basaba President akomewo mu kalulu. Ne mugamba mpaayo ennaku 2-3 ne consulting brother wange mulungi nnyo naye mu sekita eyo. Ne tukaminga apo n'ekigambo tova ku main. Kati olwakigamba Hadija n'asanyuka nnyo ne mugamba ebintu bino byonna mbikola naye nze siriwe NRM sikola mu ofiisi eyo nze njagala business kuba nze nawagirayo NRM ene mabegako naye gy'oko mugiwagira abatagiwagira abatagikolera be bagifunamu nengamba kanzireyo mu byange neekolera ebyange oba nnumwa nnyo okuba abantu abagifiiriridde nga basula njala. Ne mugamba strictly nzize mu kino ekintu pure on business nengenda kikozesa n'omutima gumu ate nenzijukira waliwo olumu omukulembeze w'eggwanga luyatuyita mu State House Entebbe nange nze nali omukulembeze ku olwo nangamba mbwanyinako omusango ne mubuuza musango ki tisimuwakanira ti abantu ne bamuwaayiriza nze kinkakatako mukola ki omudifendinga owulira kati Namyala ngamba bino tamanyi nti ate nnyina message endala ku kiko mutwe ne ngamba musajja mukulu ono kamukolera ekintu alitegeera later nti nze nkikoze eki nze nkikoze nga tukaminga apo n'ekigambo tova ku main. Kati Namyalo n'akyaga ne mugamba naye ne tukkiziganya nti nkiyingidde mu nze ngenda okukola branding wa office kubanga kibeeramu akasente okiwulira ate ne mukulembeze gwanga atugamba tuyige okulembeka ekyokubiri service kijoowe kusasuza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kakati nga tutandika bwe tutandika nga ngamba agenda kulonkinga office Ekyambogo yaŋŋamba nti bwe mba ndonkinga office eyo njagala abavuka bagita vibe ensi yonna etegeere wabeewo vibe nankwasa ebitongole ebi nanga nkukwasiza media kukwasiza okumobilizinga abaana b'amasomero n'abaana ba universities ne mobilizing ekyali Ekyambogo ng'oyinza nti Christmas kati bwe twali tulonkinga office eyo era ze sina wendabikira mu video ndi mu background kwanze ndi mu chuba owulira nkola milimo gyange ni ku bupakasi oli ku business. Kakati bwe twali tulonkinga office eyo nagisanga balina t-shirt zino bazzukulu ba Museveni oziraba ng'emabega waliyo bino zino ze t-shirt gye nasanga ne Namyalo tukwetaaga 226 and beyond zino ze nasanga ne Namyalo ne mugamba nti ekisooka t-shirt zino ziri ddalo nnyo teyinza kuyita bavubuka teri nvubuka weetaaga okuba t-shirt nga ne bw'aba takwagala agikola ki ajambala era njala nnyo ekintu kino kyegendereze kaakati kati jjukira tugenda kulonkinga office lwe twalonkinga office eyo nenkola t-shirt zino ziriko ekifaananyi kya president oziraba bazzukulu ba Museveni 226 ompulidde ekyuse kati bwe twalonkinga office eyo Katonda n'atuyamba
media house tekibangawo mu Uganda NRM coverage yafuna. New Vision etwa front page, Bukedde front page, Monitor front page, Red Pepper, UBC kusawa emu, UBC kusawa 3, NTV akawungezi, NTV at 9, NBS at 7, NBS at 9. Nankubira enkayana ngamba simanyi kye ndi kuwa. Ne mugamba nze nkola milimo gyo. Bwe muli bamuwangudde akabulu 2026 oligamba mukama wo nti bino nno ebintu byonna mbadde mbikola naye abibadde emabega yaani ye Gashumba. Kubanga nze ate banjigiriza mu communication oba mu leadership never out shine your master or your boss. Nga njagala nnyo yafune credit mu bantu. Weekuumire eno. Kubanga emmere gye tulya mu restaurants tipo ogiwa waiter nenge yagifumbye mulala. You get it. Kakati nzira awaka ndowooza tugambe tova ku main. Ekifaananyi kino ekya president kino kiri static. Nzijukira nti waliwo ekifaananyi kye baakuba president nga atambula ekkalamojja nkinoonya ku internet. Bwe nkinoonya ku internet nkizuula nga kyayiika nsala amagezi mu bukujjukujju nfuna omwana yakuba ekifaananyi ekyo akimpereza mu PDF. Ngamba namyalo nti nalowoozezza tulina okukyusa ebintu bino. Tufune ekifaananyi ekimaakingane tova ku main kubanga tova ku main kitegeeza otambula kwe coming up n'ekifaananyi ekyo. Owulira? Kati era bwe tuna ekifaananyi kino kiriko main yeeno. Ate ye namyalo bambi kyatanaba kumanya kino si kifaananyi kya Museveni. Eno art piece era bwe yadde awaaba mu URSB ku defense gye yatadde yagamba mbu twafuna buyinza kukozesa kifaananyi kya Museveni. Kino si kifaananyi kya Museveni. Kino kisiige it's an art piece. Owulira omalako jjajja tova ku main ontegeera ndowooza. Kakati emabega bino olaba soma. Jaja, we command you to stand again in 2016 and beyond. Bazzukulu ba Museveni code 256. Webale nnyo. Kati ne mu idea ekirala nti waliwo abavuuka bangi abaatamwa kala ya yellow. Tukube t-shirts zino ezisinga mu black ne white. Owulira era ndozo ziraba. Ka yellow kwekali naye nga ya black. Era badde balwanira nwanire. Nemabega message yemu. Ne mu amagezi nti bwoba ogenda mu bifo birimu NRM ennyo Western Uganda in the north kozesa za yellow. Bwogenda mu bifo by'omanyi nga Buganda byavotinga nuupu kozesa white and black. Eyo bagita branding strategy. Era nze yampitanga chief strategist. Kati okuva mu October nga tutambula bulungi ng'emirimu agimpa t-shirts nzikuba billboards nzikuba n'ebirala. Naye mu February awo March behavior etandika okukyuka. Eyampanga kuba t-shirt 100 ampa 3. Kati omwana gwe nali nzikuba naye nga ngambisa Gashumba kuba tuzikubisa ku nasa eyo ku nkuluma. Angamba wayina kukola ki ate ki business ateke wampanga wakagabye nti business kiti bantu bali mukuba t-shirt zaffe ne mugamba olimba nengendayo ngenda okusaba bali mukuzikuba. Immediately nengende wa DJ ne mugamba DJ tena kola twakola endagaano tinze department yange ya branding kya muzeeyi yangambye n'abaana abalambo bawe business mbwazi w'abazzukulu ne mubuuza badde bazikuba bakadde oba bazzukulu era ne feeling disappointed kyenera okuleetera beyond t-shirts zino n'enkofiira nozolabe kigambo ONC that's me ekigambo kino bw'otunuulira enkofiira ziri font eri ku ONC ku nkofiira yerina wano kituufu nengetinga puzzled netandika okunoonya Hadija takyakwata simu zange bw'ayogera naawe ayogera ayomba eyagenda nga ku office nga mulabirawo right away malisawa namba olumu ne bambawo nsinga nga ne muluka nkipakinga bweru nengamba nkoze ntya immediately nenzijukira Haji Moses Kigongo. Haji Moses Kigongo ye national vice chairman we NRM ate nga namulabayo ku mikolo ebiri ekyambogo nengendayo nekubira enduulu ne munyonyola story nno nga bwe njikubuulidde nangamba abaziba wega bwega tubegali kamuyite batuuze twasinkana maya namala n'essaawa 3
waitawo wiiki emu ngamba waayi nze omuwala namukubidde naye alina amalala mangi tawulira agambye tajja kujja. Captain Mike Mukula, he's a good friend, he's like a family. Nga ngenda nga munnyonnyola nanga yako kantu katono nnyo. Kwaye Mukula yali abimanyi bulungi nti nze mbikola. Actually ku bantu abamu bampushinga nkole bino ebintu yali Mukula. Kakati Mukula nga musaba tu mediating oba nyina ensobi gye nakola nenenye nagana okushowing up for several meetings. Ninga nkoze ntya kati nenzijukira nti waliyo Sheikh Gugwa musajja musiramu namyalo mukyala musiramu ate Sheikh Gugwa we nalemu ate abadde abeera nnyo ku mikolo gya ONC naye nengendayo ne munyonyole ennaku yange ne wetenda kubinanga nti owaye nze sirabanga muwala yepanka ng'oli sala amagezi amalala eyafembayo David Mafabi naye senior NRM kada ne munyonyola ennaku yange nina atayamba. Jukira ebintu ebisinga mu Kampala muno tubikola ku gentleman's agreement. Kituufu tewali kuwandiika tewali kati bino byonna okuva mu Okitoba nga tutambula bulungi nga there is no need of even signing. Kuba ne sente zisinga yazimpanga nenzisayiningira okitegera ndowooza. Kakati ne consultinga lawyer wange nanga nti it's not late tugende tu copywriting ebintu byaffe. Nengena ne copywritinga omalako jjajja tova ku main. Kakati copywriting omuntu wafoyo copywriting kyekiwandiiko gavumenti kyekuwa ekikakasa nti ekigambo kino omalako jjajja tova ku main gwe wakiyiiya. Kyekino abayimbi kye bakayanira. Era abayimbi abo singa bategeera nnyo bonna bali badde boogeza olulimi lumu. Bw'oba ne copyright bw'okuba oluyimba tugeze kampani ene yadukosa mu kalango erina okufuna permission from you nekusasula. Owulira? Kakati ekigambo ekyo nenkiteekayo omalako jjajja tova ku main. Kakati nsobola okuba neebuuza nnyo neebuuza ku lawyer a professor of law asinga okutegeera intellectual properties nangamba yes ekigambo wakiteekayo naye olina kyotaakola nti ki nti art piece yo tuwa trademarkinga art piece yeeno n'ebigambo actually yannyonnyola ekifaananyi kino nangamba nti President Museveni enkya tayinza nakuvaayo n'agamba naklaiming right ku kino ekintu kubanga si kye baamukuba eri kino kifaananyi kisiige. Kakati kye nakola nga ngamba mubuuza nkole ntya nti ddayo mu URSB trademarking ebifaananyi byo nga ngenda. Kati bwe ngenda namyalo alabika mu URSB waliwo yamutemyako kubanga ate n'ebbaluwa twasasulanga ennaku z'omwezi 2. Sorry, I think it was the second okusasula sente za URA. Gazeti nefulumanga 8 waliwo kye bayita government gazeti eraga nti Kisubi Frank Gashumba yalina obwannannyini bakuwa emyezi 2 bwe watabeerayo omuntu ajja minga nga bakuwa certificate eyo. Kati nasasulanga 2 gazeti nefulumanga 8. Owulira? Bwefulumanga 8 olunaku lwennyini lwe yafuluma Hadija lwateekamu application of objection nti bintu bye. Owulira? Naye ate mu documents ate endala eyamuswazizza yagiwandiikanga 5 nga ne publication tenaba ki kubwa. Ekibuuzo kiri nti ochallenginga otya ekintu kye batanaba kuteeka mu publication. Otegedde? Kakati URSB ina tribunal ng'ekkooti fendange etuyita mwena mujje kati twagenza I think it was a Monday yabaddeyo ne baloya benga nange nyina abange ne batugamba tutuule ne bambuuza nti is there a window for mediation ne mbagamba nti nze I'm ready ne beziba saa 9 gwa kiro nkyayina omutima ogw'okwagala okuteesa kyovula nagende waji Moses Kigongo nengende wamukula n'awalala ye n'agamba nonze sisobola kuteesa n'oyo anyonoonedde erinnya sinaba kwonoona ku linnya lye njogera boogezi mazima kuba bwe n'atandika okwogera ate byemmanyi ebiri mu woofiisi eyo Museveni either yagiggalawo oba ajja kusindikayo General Isoke bwe n'atandika okwogera ebiri eyo.
Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba-Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti oba ku nooti 75 23 nooti 36 0 Zion Camp suula mpya. Kakati nga batugamba tuddeyo nga 12 September. Ne bwe twabaddeyo yayogedde ebintu nga bibiri kubanga ensonga eno nawandikira ne president nga nemulugunya. Ne muwandikira ne namyalo yennyini mu meeting yagambye nti Gashumba mu binnyo yawandikira ne president nga mpaabira president yabingambye nze nagenze wa president nga ngenze kuliza yininga ne mulaga ne mutwa ne resignation letter n'agiyuza ne mugamba namyalo limba. Tewali muntu asembera Museveni na kiwandiiko. Teri muntu atwaya Museveni kiwandiiko era bw'okitwala ayita ku basirikale be n'akikwata ne bakiscanninga mu byuma byabwe balaba bati kiriko butwa. Okitegeera. Kwega ayina weakness eyo all the time. Tasobola kwogera dakiika 3. Kwegamba bw'oba tomumanyi oyinza okulowooza nti ono afuna ne Museveni ku ssaawa mwendo ogw'ekiro. Awo mutawane gulinze nwanirira kabuuyi wange nwanirira ntuuyo zange nwanirira bukujjukujju bwange ndabanga ekintu kyangu nnyo okuddamu ensi yali badde nyangu nnyo singa teriimu greed kye kiba kisootya mululu kuba mululu ne corruption enguzi eri ekyambogaawo waliwo omuvubuka akolayo muyambi we yaŋŋamba nti buli ssente zojja wano nyina okubeerako ne kaati yange ne mugamba ekyo tekisoboka. T-shirt njifunako siringi 3 T-shirt njifunako siringi bimeka 3 yagamba atya buli sente zenzijaawo alina okubeerako ne kaati yo. Omuvubuka oyo ye muyambi we ye number 1 we era ayogera buli kintu nti buli muntu yenna nja mugoba wano oyo yetalivaawo era ng'oyala mwawukane naye mu reporting eyo. Kati ensibuka endala Easter mukwano gwange akola eyo mwokero eyo ali mu State House eyo nga nkubira nga Frank mpa ku ssente ne mugamba nange ennaku zino sirina ssente nanga yii nawe olimba Gashumba gwo okuba t-shirt za ONC namyero twamuwadde miliyoni 4 eggulu ne nkubira Hadija ne mugamba Hadija bompayo ku business nanga mbadde ngana kukubira actually njalayo t-shirts 15,000 jangu ncha ku office nenkera ku office bili kitundu zansanga walinze bongamba sente ne ku 10 ogw'ekiro nsangawo ulira sente sente Museveni bayagala obuyinza nze njala sente kituufu so nkerawo bwentuukawo bili kitundu 3 mukubira nti owaito nakutuuka nti enzija kusaba nga 5 lyo omuvubuka aŋŋamba namyala aŋŋambye nkweyo miliyoni 3 za t-shirt 10 buli t-shirt eno ogisaplayingayo ku mutwalo gumu ne mugamba fine kantwale zino kubanga manyi waliyo miliyoni 4 t-shirt emitwalo egi ena kakati zilina zikubira mu nnaku 2-3 nenzi delivering yali asangiddwa agenza aluwa eyo ne mugamba naŋŋamba Gashumba olimba tonabimaize ne bwa kuba ku office ne bamugamba nti Gashumba t-shirt yazikoze ekya zireese naŋŋamba oke kankomewe Kampala nkwe endala wenakoma paka kati so mutawaana oguliwo gwangabana kitegedde sente nwanirira buyiya bwange n'amaanyi gange gwe kisubi ndayira nga ntya Katonda bwe mbadde nkolagana ne namyalo gwe gusoose kubanga ndi mu Kampala paka 9 gwa kiro 10 delivering on time kubanga yakuwanga miliyoni 5 za t-shirt 5 ku ssaawa 3 ez'okumakya nga azaagala kawungeezi nga ye yeerabidde nti neje tukubisiza bino ebintu osangayo clients abalala MTN ze Airtel n'ebirala ekira kisinga okumpeyininga bwe nalaba nga waliwo potential ya business ne stockinga t-shirts zine 8,000
nengula n'akuuma akazikuba kati meaning bwankiking out ye loss yenkola ki nenga tewali lutalo between MK movement oba NRM rift eri between me ne Namyalo bantu ku bantu yes ate business bino byonna byenjogedde mazima ndi ready okwata Bible oba Qur'ani okubiddamu n'enswe yalinga yes so kati mugenda kuddamu sinkana okulabanga mutabagana no tuddayo nga 22 nesiraba okutabagana kati egenda kubeera marathon kubanga kati ayimbudde obuvubuka ku social media buli ku TikTok okwo buli ku Twitter buli ku Facebook bumpe mula bunvuma nenze sigenda kubuddamu sikuba bubuga nkuba nanyinimbwa ate sigwe gusoose nekira kisubi nze Gashumba agenda kuncontactinga nyina brand ze zimanyiddwa nze nkugamba I think omanye ekibiina kibaita simu ka Uganda ekibiina ekyo kisinga ebibiina by'obufuzi bingi wane bitamanyiddwa nze na branding omwana gwe bayita Aisha Nabukera mwena mumanyi who doesn't know her nze akugamba na coming up n'ekigamba bavandimwe ani atakimanyi nze akugamba nyina muwala wange Shira Gashumba she's a brand so anything to do with the branding njikola ki ngitegeera era kyava yampa assignment eyo unfortunately yambe trains ekisinga okunnuma kyekisa n'okwagala kwe nalaga omukyalo oyo kisubi nayagala Khadija nga njagala mukoliri omukulembeze amusiime ku nnaku olufemba yaw atwanjule nti bano bembadde nkola nabo okiwulira naye nga baali bamponinga waliwo omubaka eyamponinga yanga nti Gashumba bw'onoobeera ne Namyalo oyo paka 2026 ojjanga mu faamu yange nonaye ennyana 10 bwe yabiwulidde weno yankubidde essimu nanga nti owaaye bye nawulidde biki kuba ye eri yakolako naye nti ye she's a user at every stage alina omuntu gwakozesa ompulira ndowooza kyekyo ne so kyekiriwo ekyo okutwaliza wamu omanyi ffe bwe twawulidde ne tugamba nti ye kyekigenda mu maaso mu ofiisi ya chairman ne mwami Frank Gashumba ofiisi actually nagikyusa nnyo nze omanyi nali simanyiyo naye sigendangayo kati abantu abansangangayo nga Namyalo amaze okutekinga ova nga buli emu yeewuunya nti kino kiki kuba namugamba bw'obeera nga gwe oli presentinga president wano oba chairman you must look that office n'ennyambala erina okukyuka ne ofiisi erina okufaanana nga bwe erina okukola ky'okufaanana n'enkyusa ebintu bingi ne mugamba you need a switchboard here mwetaaga bino byonna nze nabinstallingayo eyo okiwulira ndowooza era bwe twalonkinga ofiisi eyo singa osobola okuretrievinga footage oyo twabulaninga ekifo nga kirina vibe y'abavubuka kituufu owulira ndowooza genda mu birala kwana muwadde ennaku 14 era buno obwana bw'oyimbudde okumpemula okunvuma bw'otabuli calling back ngenda kukka below the belt kwammanyi bingi wamuwadde ennaku 14 kola ki 14 alekeraawo okusindika obuntu okumpemula kati nze omusango gwe nazizza kwogera mazima nwanirira what belongs to me billions and billions z'obadde ofuna nze tezinkwatako nze kyenfa kiri kimu buli kyeweetaaga okukuba ku ofiisi nze nyino kikuba na buno bugundi buno buli reflector bwa boda it was my idea mba ndi awo nga naye agiwadde omuntu omuki omulala actually Katonda muzibu nnyo we yatandika okuneewalira abo ate naniifunya idea endala ey'obulabe nnyo egenda okutunda ofiisi eyo eyite nawo olumu nengendayo mu ofiisi by the way Namyalo ye muntu ayagala ayogere eddakiika 10 gweyogere seconds 3 sirabanga muntu respecting abantu nga Namyalo mu bulamu bwange naye nga waliwo omugagga omwe yaŋŋamba nti bw'obanga omuntu akusasula ne bw'aba ayina eddibu ne bw'aba ayina amannyo aga yero muggyeko akasente ke gw'okola ebibyo kyova olaba nga ne bw'ayogera atya nsirika busirisi mpuliriza nze ne mukolera emirimu gye that's it weewaawo atrabo omulungi ndowooza bangi mubadde mwagala okumanya ensonga eyo era nsuubira nti wetwogerera kati ensonga mugitegedde okutwalisa wamu so singa president yaba akusisinkanye n'agamba nti ebyo biveemu okuva mu bireke branding gireke misango gijjeeyo kyensuubira nti chairman wa office kyensuubira nti president w'eggwanga era chairman wa office teri muntu ayagala yenaalemu kumwankana nze njala fairness yokka gye nsabirira n'ebbaluwa gye namuwandiikira fairness nwanirira what belongs to me okiwulira ndowooza kyekyo kyokka terikira fairness mu kulaba okukwo singa
kino kikomaawo nti tokyazeeyo kukola brands zino z'obadde okola ofiirwa sente nga mmeka? Simanyi, mba nyino zicomputinga. Katwashuminge president agenda kukubisa t-shirts milioni 10 mu kalulu akaddako. Kyenerabidde okugamba t-shirts ziri ze na stockinga. Bw'ogula t-shirts mu gundi entono, profit margin ebeera ntono. Bw'ozigula ni bulk, profit margin ebeera times 4. Ontegeera. I will give you an example. T-shirt eno bwe ogisuubula, ng'osuubula t-shirts 5, t-shirts 5, bagikusuubuza siringi 8 mu 5. 8 mu 5. Oba 9. Nate singa mbadde nguze t-shirts emitwalo 5, bajinguza siringi 6. Olaba amagoba agakola ki? Ngalaba. Agali awo. Yeah. So kye wali okoze. Yes. N'ogula n'ekyuma ekikuba. Nkiina, yes. By the way, nedde okuga nali stockize n'enkofiira emitwalo egi. Ena. Teri kintu kinnuma nga kubeera nga ndaba emikolo gya ONC ku TV ng'abantu bambadde amaanyi gange n'entuuyo zange. It pains. Kyekimpeyininga. Wewa atrabo mulungi ndowooza owulidde ensonga bwetyo bweri okutwalisa wamu. Mam Frank Gashumba bubaka ki bwolekera bannayuganda n'ofiisi eyo? Obubaka bwendekera bannayuganda buli bumu. Tuyige, bw'oba oli musiraamu kola ebikolwa by'ekisiraamu. Bw'oba you a Christian, ebikolwa byo bijja okwexoneratinga. So ffe ebikolwa bya namyalo tebirimu even a single iota of a Muslim. Kyenebidde okugamba. Namyalo lwasooka okumpita twasinkana ku speak. Yanzijukiza ekigambo kye nali sijjukiranga. Yangamba, Mr. Gashumba okimanyi wampeererako? Gwe wamuweererako? Nemugamba nakuweerera. Nangamba, Mr. Gashumba njojjukira mu biseera bya Simuka Uganda. Twajjanga ku office awe wonga. Of course nali mumanyi. Naye nga sijjukirako nti yali abaddeko sitaaka nga yeetaaga fees. Nenzimuwa. Yakinzijukiza. Era olumu bwabeeranga y'emikolo nga yise ba facilitators ku office ye olunga kitatambula bulungi nange yampita olumu ngamba bulya what we expect out of them. Era nabagamba nti Mr. Gashumba ono beyond the Gashumba gwe mulaba wano kitange ensi bwe yali entabukidde nga fees zifuuse ekirala yampaako ne school fees nga ze nali nabyerabira dda. Kati nze omuntu gwe nawa ku fees ansasudde kunzijjako business ziwa muntu muki mulala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mwenna abawagizi ba Geno MK, mwenna abaagala Geno Muhoozi Kainerugaba ali bulungi nnyo mulamu nnyo. He's our standby generator. Activity gyagenda okusooka okulabikako omulundi ogwokubiri after March eri 10 ngenda kuza omwezi 15. 10 East. Tugenda kutalaaga Uganda yonna naye next year lwe tugenda okukola National Assembly ya MK movement. Tugenda kulonda obukulembeze okuva ku kyalo paka waggulu. Ekirala mu MK movement tukyaginga sente. Olitajja n'akugamba mbu olina okusasula ID, olina okusasula membership fee. No. Mu MK movement liringa nga ggulu ebikolwa byo biri kuyingiza. Mu MK movement tewali kasente nakamu kosasula. Ekintu kyokka ky'oyinza okusasula ng'oyagadde singa omuntu akubiyeyo essaati oba t-shirt ng'eri unique n'agiguza buguza ekyo kiba kirala. Naye olitakuggyako sente nti azireeta wa Muhoozi. Muhoozi takyajinga sente n'emu. Yes. Ato nzizizaayo katono nnyo kenjagala okwongera okumanya kubanga neerangirira naawe nti oyingidde MK movement. Ndi muvubuka era bwebwe nisimanya eriyo miganyulo ki. Yataaze okusooka omanya emiganyulo. Emiganyulo ekisooka kuza Uganda bwe yina kuba. Abaana bangi abagenda mu MK baga tosigala kyekimu. So kati nze oyagala nangirire nga nkyali kyekimu. Bw'omuwulira ng'ayogera na ideology ye kyekisinga obukulu. Ideas zo nzibayinga. Kyembadde njagala okumanya nti mu Buganda wano mu performinze mutya kubanga Buganda wano mu kalulu akaggwa President Yoweri Museveni tekamuyisa bulungi nnyo. Abamu Geno Muhoozi bamulabira mu kifaananyi kya President Yoweri Museveni. So gwe nga National Vice Chairperson mu Buganda wano
performance eri eti ekisooka nze we yannonda okubeera omumyuka mu Central Region try initiating a team okufinding out challenges abantu ze balina mu Buganda esooka ekibba ttaka obwavu ate kati abanyarwanda bokuba ma national IDs ne passports kasatu addressing ebintu ebyo nga tumaliriza bye tukolako ebyo ekibba ttaka obwavu discrimination based on where you hail from bye bisatu ate era bikyaliwo byogerako byennyini era wenjogerere essaawa zino nakyo kankyogere baganda bafe abakola mu migration bwe wabeerawo omulimu gwe bakoze omulungi bammi abanyarwanda national IDs kikyaliwo Jesus ng'ate abaana bebamma passport these are Ugandans 100% tebalina kakwate ku Rwanda n'abo abadde bazina national IDs bataso zirivokinga obeera ogina mu nsawo ng'olowooza ekola lwogenda okugulawo account mu bank oba okugula layini y'essimu lw'otegeera nti bagirivokinga dda the same people bagenda ate ku passport office gufuuse musango okubeera omunyarwanda mu Uganda muno sure omusango gwennyini nengo ogumusango guli institutionalized mu passport control office ku immigration okay the challenges the singo mbuza Gashumba beyond challenges endala simu yange eno terunaku teruyinza kuzibanga sifunye bantu bali between 5 to 10 abamidwa passports nengo omusango gwe balina guli gumu banyarwanda ate kyewuunyisa bebama passports oba national ID mu kulonda tewali munyarwanda ali mu Uganda gwe bagana kulonda okulonda kasakutuuka kalubakagala lwaki akaluwekagala lwetusizinga okubeera banna Uganda okitegedde ndowooza saabakulembeze mwenna bandaba bwe muba timusolovinze ensonga y'abanyarwanda abatulugunyizibwa mu Uganda abasosolebwa muyinza okuwagala okusolovinga ensonga eyo nga kiri late these are Ugandans they don't have a single attachment to a country called Rwanda they have never lived in Rwanda they don't have even relatives in Rwanda banna Uganda nga mmwe unfortunately abantu abamu ku passport office awo bafuuse ba Katonda abantu benkugamba abamu bajjajjaabwe bajja 1884 nze jjajja wange yajja 1922 waliwo kese yanshokinze ulya taata alina passport omwana baagimumye ulya ndowooza abasajja batulugunyiza abantu baffe to the extent nti kati abaana abamu bw'aba agenda okusaba passport bamala ennaku 40 nga bafasitinga nga basaba asobola okufuna passport owulira ng'ate abasinga bagenda okusaba passport abatagenze ku holiday babagenze Dubai Qatar kupakasa so ensonga eno mwenna abakulu ati every level bwe mwati mugidisikasinze temulaba ekiri ekkonge ky'abanyamulenge mugenda kulaba M23 in Uganda in future kubanga okunyigiriza kuno sobola kukkiriza kugenda maaso bwe kutyo nze jjajjange yajja 1922 tatange bajjajja bange bombi ku side ya taata ne maama baziikibwa Masaka taata wange yaziikibwa Masaka kati Rwanda nzizeewa you get it n'ekirala namwe abanyarwanda ensonga eno tulina okukolako tulina okutereeza ekigambo kino ky'abanyarwanda ekigambo ky'abanyarwanda kiconfusing abanna Uganda buli lwogamba nti oli munyarwanda nga wali ensi gye bayita Rwanda abantu balowooza toli munnansi balowooza oli w'e Rwanda kyetuva twaleeta ekigambo ky'abavandimwe abamu kye baagaana abamu bakigaana for personal selfish motives but with the time abasinga batasokyega nti Gashumba yali mutuufu wali osanzeko mu Uganda gwe bayita nti muna Kenya oba muna Tanzania oba muna Congo kati gwogamba otya nti oli munyarwanda nga wali ensi gye bayita Rwanda otegera ndowooza akaseera katuuse banna Uganda abanyarwanda bayitibwe abavandimwe nti be banna Uganda nga bajjajja emyaka n'ebisibo bava mu nsi gye bayita ki Rwanda nga bwolaba baganda bafe abakonjo across the border balina baganda baba banandi nga abanyarwanda abali e Tanzania babayita bahangaza e Tanzania tewaliyo eggwanga lye bayita abanyarwanda nga bwolaba e Congo waliyo eggwanga lye bayita abanyamulenge ontegera ndo semwe n'abanyarwanda abandaba ekintu kino temukitunuliranga mu mutunulire 30-50 years from today namwe abakulu abamu abanyarwanda abalwana nnyo mu musigaze eggwanga lyammwe ery'abanyarwanda lwaki ate munnira olumu mweyita abanyankolo oba bafumbira kubanga akimanyi kasa yeyita omunyarwanda bajja mu victimizinga abasinga beyita bafumbi omu kubakulira emibaano yeyita mufumbira munnira naye nga ate akulira faction emwe y'abanyarwanda kubanga akimanyi kyekitegeeza so it's very very important that we sit as a family tufayininge
solution ku discrimination egenda maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama. Ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower, byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 42 23 oba ku 075 234 0 Zion Camp, ssuula mpya.